bugwanidde okwebazibwa eri Mukama. Tubwebalize nnyo kubanga osanga minisita kitegeeza nti tabuliddwa mulimo, tabuliddwa bujjanjabi, naye nga minisita ali mu recovery process eyo ku level ku waadi gye bateeka abagagga nga bali mu kumuyigiriza kutambula. Minisita abadde atambula amawanga, minisita abadde atula mu cabinet meetings ng'ali mu kuyiga kutambula. Ekintu kino kye bakwatako n'ogenda ng'okisetula mpola mpola, era ne kibalibwa nti kagenze eri n'akomawo awumulemu. That's enough progress. Healing in progress. Naye nga muntu mukulu n'oddamu buza okuyiga okutambula, n'oddamu buza okuyiga okwogera. Obulamu busaanidde okwebazibwa eri Katonda. Mwebale nnyo abatako okwebaza Mukama, mwebalire ddala. Bw'ogenda okwebaka mwebaze, bw'osuukuka mwebaze, bw'otuuka ku mulimu mwebaze, bw'okomawo ewaka mwebaze. Abantu bonna bateekeddwa okukimanya nti okufuluma n'okudda mukisa nnyo okusinga okufuna ssente. Ssente ozeetaaga, naye ssente nnyongereza. Ssente ozeetaaga, naye ssente nnyongereza. Ekyamaanyi eky'ebbeeyi ekisinga kwe kufuluma ewaka n'otuuka ku mulimu. Ennaku zino bo basomye ku mawulire babadde bakulaga emyaka. Omugenzi eyali AIGP Felix Kaweesi myaka gy'amaze ng'agenze yasimbula waka, ssaawa ezituuka ku mulimu teyatuuka ku mulimu. Tiyattibwa ng'ali wala n'okuva ewaka, yagenda teyatuuka waka. Omulimu yagulina, ayitibwa ani? AIGP, Assistant Inspector General of Police. Yattibwa emyaka ndoze giweze 8 egiyise. Abadde ku mpapula z'amawulire ennaku zino, oluusi abawandiisi abo batujjukiza otegere nti obulamu Katonda yabugaba kirabo. Amawulire ago gayinza okuzuukusa ebyawalala biyinza oba tebikwatako, eby'e Gaza, ebiri mu Palestine, ebiri mu Syria, ebiri mu Ukraine, bisobola obutakwatako, naye buli omu aba n'ekimukwatako bwe kiba very close. So ne bw'oba olina amamundu, ne bw'oba olina amayinja, ne bw'oba olina emirimu, ne bw'oba mubaka wa palamenti, ne bw'oba minisita, ne bw'oba pulezidenti. Kati kyemmanyi abakulembeze baffe bakeera kwebaza kubanga era gyaweze ndowooza emyaka 4 kasookedde pulezidenti eyali pulezidenti wa Tanzania John Pombe Magufuli kasookedde agenda, gyaweze naye emyaka 4. Yayogera era ne bamuwandiiseeko mu Tanzania, yayogera nti siku moja mtanikumbuka, siku moja mtanikumbuka. Olunaku lumu mujja kuba mukola kunzijukira, olunaku lumu
muli nzijukira. So Tanzania nayo yabadde ejjukira emyaka 4 egiyise kasookedde raisi mtukufu wa Tanzania John Pombe Magufuli afa. Gwe wayita otya mu COVID mukwano? Wayita otya mu Ebola? Olumbe luta abantu silently. Mpox naye alina baklaimiza obulamu bwabwe n'abujjawo. Enensi tutambulira mu kufa naye Katonda yatukuuma. Katonda yatukuuma. So omugenzi Kaweesi neweze emyaka 8 kasookedde agenda. Yafuluma obukuumi abulina nga y'omu ku ba security personnel teyatuuka gy'abadde alaga. Nze ng'ennaku z'omwezi 2 nava bulungi ewaka January wa 2024 omwaka mulamba oguyise kati n'emyezi. Nentuuka bulungi ku Salt nengenda ku church nempeereza nenkomawo nga tulina mu kisiibo nga 2 January 2024 lwali lwakubira ennaku zeebala zokka ku olwo kubanga 31st yali olwa Sunday. Nenzijja nenkola emisingi nga bwondaba kati. Misingi nengimaliriza naye eddakiika 3 ezaddako ensi yonna yali yetegedde nti batukubye amasasi. Twasimbula wano bulungi tumaze okusibulukuka emisingi tugimaze 3 n'eddakiika ndowooza banga 2 oba 15 oba 3 kitundu sijjukira bulungi. Ne tugwamu batujju ne batukuba amasasi. Muganda waffe mukwano gwaffe omukadde w'ekkanisa ate omuweereza w'eggwanga wa gavumenti owa SFC Richard Muhumuza n'alugulamu obulamu. So okuva eka n'otuuka ku mulimu kyebalize Katonda. Nkuwadde Kaweesi nti yatuuka ku mulimu. Ate nendeeta example yange nali sigenda kutuuka waka. Kati you can imagine ffenna family zaali wamu. Mukyala Richard yali Nakawere, abaana baali mu luwummula, ffenna twali Namayumba ffenna. Nolwekyo Richard naye ogabalanga agaali amakaage wadde yali mukozi wa gavumenti naye teyaddayo ka ng'obulane bw'obitandika. So twagala nnyo ebintu ebikwatikako naye ng'okyalina obulamu siima Mukama.